oluvannyuma lwa Muammar Gaddafi okumaamulwako kubanga Muammar Gaddafi yali okusinga teyazimba ggye ly'abannansi yakozesanga kyoyinza okuyita bamasinale abaavanga mu West Africa. Kakati bamasinale abo Gaddafi bwagwa mu mawanga gye badda gye baali basibuka bwe baddayo tebaatula butuuzi ne bakutulako ebitundu kubanga era ekirala kyenjo okugamba nti Mali eyo ggwanga ly'abaddugavu naye akise ekikakkono oba kyetutera okuyita mambuka waliyo banomadi batera bayita bati abantu abataterera wamu banomadi bandi baddenga balunzi naye nga tebaterera wamu toyinza basanga bali settled nti bakoze ranch kati banomadi abo waliyo banomadi bebayita batuareg zino motoka zotera okulaba zino za Volkswagen batuma batuareg kubanga batuareg basangibwa mu desert. Kakati batuareg abo basangibwa mu Mali babeerawo abamu bawalabu abamu bali awo bamaleeto kati bebamu kubatawanya eggwanga ly'e Mali. Kakati ono Assimi Goita agamba nti sina ngeri gye nyinza kutegeka kulonda ng'eggwanga lirimu obutabanguko. Naye bano bamugamba nti abano abantu beeno mu Maserengeta oba mu bukiikaddyo bo wandibadde otegeka okulonda gavumenti n'ebeera nga y'abantu ba bulijjo. Wabula ECOWAS oluvannyuma lw'okumuteekako envumbo yakunza abannamali okugenda ku nguudo okwekalakaasa okulaga okutali bumativu ku ngeri amawanga agamu gye gabayisaamu wadde nga ate n'ebibiina by'ebyobufuzi ebimu nabyo byatudde ne bifulumya ekiwandiiko ne bigamba nti bino gwabyereetedde. Ekirala ku mutimbagano kwazzeeko obubaka bungi obuvumirira America ne Bufalansa nga bagamba nti bagezaako baleetako jjoogo. Ekirala lwaki enkayana yeeyongedde kyekyokubeera nti mu Mali wabaddeyo amagye ga Bufalansa agaali gagenda okulwanyisa bali benkugambye abatwalibwa ng'abatujju abo abadduka ewa Gaddafi abasangibwa mu bukiikakkono bwa Mali. Kyokka Assimi Goita tugenza okutuuka olunaku lwaleero ng'abadde yabateekako kubanga amagye ga Bufalansa gabaddeyo nga gagezaako okulwanyisa abatujju awamu n'amagye ga Mali. Naye nga b'omanyi abazungu eno bakuyambako ate we bagamba nti ne naawe tereeza wano. Kati Assimi Goita kyabadde tayagala. We twogerera ng'amagye ga Bufalansa gasitudde ne gaggwayo e Mali. Era ekimu kati kukireeseewo okusika omuguwa era ekigenda okuleetera Assimi Goita obuzibu obw'amaanyi nti amagye ga Bufalansa yo gabadde yataddewo bamasinale okuva e Russia babayita ba Wagner Group nga bwe bwe twakulanga bagamba nti abacuba bagamba si magye ga Russia nti ga gavumenti naye bajja nga balina buli busobozi nga balwana nga ba gavumenti naye nga bapangisa era ng'obasasula nsimbi nga tebalwanira wansi wa gavumenti. Kati Wagner Group eyo esangibwa ne mu Central African Republic. Abazungu aba Europe n'Abamerika bazze bagyemulugunyako nnyo nti Putin mu kifo yettalwana mu kifo ky'okugamba nti yaweereza amagye gali wansi wa gavumenti akuweereza bamasinale ng'obasasula nsimbi naye kyonna kye bakola ate tosobola kuvunaana ggwanga lya Russia kuba bo ba operating nga basekinnoomu. Kakati bamasinale bano olw'okuba ba Russia kyayongedde okuteekawo oluwonko wakati wa Mali oba gavumenti ya Assimi Goita n'amawanga ga Bulaaya naddala Bufalansa yabakulembera awamu n'eggwanga lya America. Waliwo amawanga amalala mu mukago gwe gumu era nga ne wabaddeyo okuwamba gavumenti. ECOWAS egayisizza kyekimu nga bwekoze ku Mali. Ekya Mali kikandaaliridde naye ECOWAS buli muntu agezaako Burkina Faso twakirabako ya Ivory Coast ne Nigeria yo weeberedde embizibu kuba ndoza Nigeria ye kirimanyi wa ECOWAS ne nayo nero yali mbuzibu era ECOWAS yagiyisa bwetyo era ECOWAS yo emunde egisinga buli amajero gawamba gavumenti
member oyo asooka n'awanda okulwa ne bamugamba nti weetereze oliddamu okoma omukago nga weeterezezza tekibeera nti nno ng'ovudde kukusibira ekikookolo jjukira nti nno ECOWAS balina ne bank amawanga no gonna mwe gakuŋŋaanyiza ensimbi kati wetwogera gavumenti ya Mali tekyasobola n'okukozesa nsimbi zaayo ze yatereka mu banki eyo kale nno obeera okusibwa mu ngeri nnyingi naddala nga bwemugambye nti kuluna ate baagasseeko ng'ovudde mu kubeera nti takyasobola kufuna nsimbi ezo ensalo baaziggadde ensalo bwe baziggala obusobozi ne bwesiba n'abantu bo bennyini ne bawulira nga kizibu bazitoweredde batandika okutunuulya bwe bati nga bw'oyinza okulaba nti oyinza okubeera nga ewaka olwanagana n'ab'okukyalo naye ab'okukyalo bwe bakulemesa okuleeta emmere nga buli lwokomawo bana bwe bakutunuulya taata nga enjala ebaluma naawe otandika kwegamba okuwulira nga olina akazita ozitowereddwa kati amawanga gano kye gakola era tusuubira nti asimigoyita mu maaso awo kubanga bwe mugamba nti obuyambi bwonna kati olwaleero asobola bufuna mu mawanga agatamwetoolodde ate nga gayita mu bbanga kuba obuyambi tebakyasobola nabuyisa ku ttaka ensalo nzigale esewo okay naye mbadde mbuuzizza amawanga amalala ewabadde okuwamba gavumenti Equatorial Guinea liruda Equatorial Guinea liri Wadumbia era nalyo Guinea ogibalira mu West Africa era naye tali mu ECOWAS wetwogerera okay so kino tekitunulidde Mali yokka wabula buli gwe kigwako n'ateetereza mangu bonga bagamba federation okutuuka nga weeterezezza okay awuliza tuli ku 88 Kyabasa Fama Radio Buganda bwe tuvaako Mali tukutte ennyonyi olwo tugenda mu America biwulikise nti president wa America Joe Biden ayagala wabeewo enkyukakyuka mu nteekateeka y'ebyokulonda nkyukakyuka ki Biden zaayagala Joe Biden yasinzidde Georgia mu ssaza ly'e Georgia n'atakyoyinza okugamba akaka onajjukira nti no Joe Biden bakulembeze b'Amerika bonna beebadde nabo ensangi zino emyaka egiyise tewali amusinga bumanyirivu mu gavumenti olw'ensonga nti obulamu bwe bwonna okuva obuvubuka abadde mbuweereza abadde munnabyabufuzi asinzire Washington kati ebimu ku bintu byakola ennaku zino olabira ddala nti bimuli ku mutima byamuluma dda si kwekozaakoza kati Joe Biden ayagala wabeerewo enkyukakyuka ez'ebyafaayo mu mateeka palamenti ya Amerika eyo waggulu geekola ku mateeka agakulembera ebyokulonda onajjukira nti bwe bagamba nti America federal state ebimu ku birungi ate nga era bisoomooza kwe kubeera nti buli ssaza lyekolera ku byokulonda tewaliyo kakiiko ka byakulonda kawamu nti kakiggundu ka byabakama buli ssaza lyetegekera okulonda kwalyo era buli ssaza ewaabwe balangirira okulonda nga bwekubeera kutambudde naddala tugambe nti badde balonda president nga lwe balonda Biden tebalinda nti wali agenda okulangirira waggulu buli ssaza lirangirira ne liweereza ne ligamba nti ffe waffe gundi n'egundi be bawangudde kati mu nteekateeka eyo okuva mu biseera by'abaddu nga bakyatwalira baakaddugala ng'abaddu n'okubeera nti kuba ojjukira nti America gwange likolebwa kumpi buli muntu goyinza okusanga mu nsi muno gyali community eyo gyeri naye waliwo ze bayita minority groups nti abantu nga batonotono naye nga bibinja biri awo mu minority groups muno mwe babalira baakaddugala mu America bakola ebitundu nga 13 ku 10 oyinza okusanga bebaddirira abazungu bannakabala bennyini bwana abazungu balimu enjawulo naye abakaddugala babalira mu minority group kati emirundi egisinga va ku bino betubeera mu byobufuzi byaffe eno ne tugamba amawanga asimanye ebyobufuzi temubitambuliza ku ddiini amazima gali nti ebyobufuzi bitambulizibwa ku identity
omuntu yani afananya atya wagwanga ki alina baani 88.8 CBS FM. Banafe aba Lweza Clays bakugamba nti no bakolera ebizimbisibwa ebigumu ebiwangazi ate binalabisa obulungi ekizimbe kyo bakola amategula bakola max pans bakola partition blocks bakola pavers bakola obumoli ne bagamba nti no gwabyetaze batukirire Lweza miles musanvu kuludda Entebbe obo bakubire ku 0779 65 56 6 munya Lweza Clays ne bakugamba nti no bekwate tukyali ku 88 katonyeze 8 Chabasa Fama Radio Buganda tutunulidde enkyukakyuka president wa America zaayagala okukola mu byokulonda mu America wabula wotandikidde ng'ogamba nti no wa America okulonda kuli masaza tetulinayo kakiiko ka byakulonda akawamu kansomole ebibuuzo ne kino ayagala kibeeke enkyukakyuka kakati enkyukakyuka ze zayagala ekisooka zijjira mu mateeka ga mirundi ebiri ina etteeka lyaleeta baliyita the Freedom to Vote Act ne wabeerawo ne John Lewis Voting Rights Advancement Act amateeka gano gombiriri gayita dda mu parliament eyo wansi joyinza okuyita lower chamber oba the House of Representatives kakati enteekateeka ze tezijjaawo buyinza bwa masaza obwenkomeredde tagamba nti amasaza tegabeere na ddoboozi tegasalengawo tegeetegekerenga kulonda wabula kyayagala okusinga ge masaza gano okulekeraawo okukolanga amateeka amapaatiike amateeka gano agamu amapaatiike nga bwe nkugambye nti John Lewis Voting Rights Advancement Act ne Freedom to Vote Act amasaza gano nga gye nkutandikidde mu byafaayo bakaddugala baani nti amasaza wabeerayo bagavana oba baseneta abakola amateeka okulaba nti embeera tekyuka engeri y'okulonda gye kubeera mu ssaza ekyo kubanga emirundi egisinga Dr. Sam Kazi wajja azza kubuulira nti okubba kwa kalulu tebakabba lunaku lwe balonda abamu akalulu bakacyanga wabulayo emyaka oluusi bakacyangira mu mateeka kakati emu bye bakola nga bwe nakutandise nga nkubuulira obuzibu bakaddugala bwe basanga wali amasaza gy'osanga nga bakaddugala bwe basinga obungi obanga bangi nnyo naye nga tebasobola kuyisaamu waabwe nga bano abazungu abamu bakola amateeka agabafutyanka okubeera nti ekyokulabirako nti gwe mpinga okisanga kizibu okukkirizibwa okulonda ekyokulabirako sinti baŋŋaanye naye embeera etensobozesa ekyokulabirako bakola amateeka ne bagamba nti omuntu yenna eyali agingidde ku akaduukulu ka poliisi emyaka 14 nga tokuba kalulu
Okay. Eba malodisa ne bawereza polisi ku kubo. Buli kaddugala ne yolanga buyozi buli kasango sango itako mu polisi. Kikusobozesa obutalonda. Okulonda bwe kutuuka. Nga tosobola kulinnyayo. Kubanga emyaka ebiri emabega waliko mu kaduukulu. Over what? Eyo sinsonga. Kwa singa bagamba nti wagenda mu kaduukulu omusango ne gukusinga. Era ng'omusango gw'amaanyi. Kuba oliyo n'amawanga olwo bwe twali mu kalwa akawedde ffe twalina n'ekiteeso nti n'abasibe bakole ki? Balonde. Kati bagamba kasitobera ngo alinyako mu kaduukulu ka poliisi. Tojja kulonda. Okumala emyaka 14. Ate nga abasinga bakaddugala babayoola jjo na luli. Kakati nekibeeramu n'ekyokubeera nti nno yeke ekimu kyayagala yandyagadde okukola etteeka nga buli ssaza bwe libeera likyusa mu mateeka g'okulonda lirina okwebuuza ku gavumenti eyo waggulu, federal government, balekenga okukola amateeka agafutyanko obufutyansa abalonzi. Ekimu ku bintu abantu mu mwaka gwa 2016 Hillary Clinton bwe yawangulwa Donald Trump, ekimu ku bintu abantu bye beetegereza ennyo bye byali nti bakaddugala tebaavaayo kulonda, tebalonda nga bwe balonda mu 2008 nga balonda Obama kaddugala munnaabwe. Abasinga abantu bagamba bo bakirabira ku surface ne bagamba nti bayina bye bali basuubira mu Barack Obama bingi. Barack Obama byataakola ne baggwamu amaanyi ne batajja kulonda ki? Hillary Clinton. Kyokka bo abatunula ewala betegeza ne bagamba nti story ekyasinze okutuulibwa mu byobufuzi bya Amerika ke kazannyo aba Republican Party ke bazanya okubeera nti bakaddugala ne minority groups nga aba Mexico abo ba Latino ba Asians lwaki tebaavaayo kulonda mu 2016. Tekyali nti nno nti baali baweddemu essuubi nga bwe bakipaatiikawo, naye bagamba nti aba Republican Party bwe Barack Obama bwe yabakuba akalulu bo tebaatawaana gamba tugende tupereze bakaddugala bajje batwegatteko okulonda okuddako. Bo baatula butuuzi mu bitabo ne bayisa amateeka ago genkugambye. Okay. Agamu ku mateeka gano kamakwe ekyokulabirako ekirala bajjawo kye bayita Sunday early morning voting. Okulonda ku Sunday ku makya. Wajukira akalulu ka America oluusi katambula omwezi mulamba ng'ennaku zino zennyini ez'okulonda tezinnatambula. Kati waaliwo kye bayita Sunday early morning voting. Sunday early morning voting ng'emanyikiddwa bakaddugala bye basinga ogironderako. Lwaki? Baavanga straight mu church ne bagendera ku polling station. Mu church jukira nti nno bakaddugala mu America lwaki obasanga nnyo mu church z'abalokole mu kusinza. Ebiseera we bakyujjanyizibwanga nga babakujjanya nga bola abosanga amawanga nti kizibu okuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi bazuula nti wantu bali basobola okuŋŋaanira ge masinzizo. Ate tuzze kusinza kati ogamba ki? Era bwewetegereza bapasita b'omu Amerika okusinza kwabwe n'enjogera amazima babeera mu byabufuzi. Kati baavanga mu church nga pastor amaze okubapokera ekigambo, bonna nga bapokedde ekigambo nga kikyabali ku mutwe nga tebasooka genda waka bayitirawo polling station ne bakuba akalulu ate nga bakakuba mu kirindi. Omuzungu n'azuula nti akalulu kabeera akazibu kuba ajjukira nga bwe nagambye nti ebyobufuzi politics is identity. Tebakulimbanga bino ebirala simanya misolo biki bujjanjabi ebyo bijja luvannyuma. Abantu basooka kwetunuulira nti kozi ali wali walangi ki, ayogera lulimi ki, ebyo mbyobufuzi bikulu nnyo ddala. Kati bakaddugala ku makya ga Sunday olwavanga masinzizo nga bagenda bakuba akalulu ate nga konna kavaayo keefaanana. Kati bano aba Republican Party ne batuula ne bajjawo okulonda kwa Sunday ku makya. Kubanga kuli mu favor ya DP. Kubanga ono kaddugala togenda agenda kuddeyo abeere embibye ne ku makyanga amaze okulonda ne munna mutu ne mga ateggoola gawa jalo tusooke tumalize guno omuki omulimu.
naye omukunganya wa majjalonde kirini nti azese kinnomu buli omujali nga kizibu tekibeera kyangu atukomewo tuli b'amaanyi tewali kirema. n'omwoleso gaggadde ogwa Dubai 2020 oguyinde ennaku zino n'okukola bizinensi. Abantu mwenna omuli abalimi bannamakolero abalina obukolero obutonotono abaagala okutwala ebyamaguzi byammwe ebweru wa Uganda abakola ku byobulambuzi mu Uganda n'awalala nga mwali agadde okuzibuka amaaso tugamba nti nno omukisa guguno yangu wewandiisibwa no ku ofiisi za CBS Sports mu Masengere Mengo. Olugendo luno lujja kutambula buli mwezi okuva Desemba okutuukira ddala Maachi wa 2022. Oyo anayolesa wakusasula $2,250 ate alambula osasula $2,000 zokka. Ojja kuba n'ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kuba ku simu +256 761 223318 oba +256 782 911 awo no munange oba wetaba buterevu mu mwoleso. Kale no munange jangu oyolese ate jangu obanguke. Tutunulidde enkyukakyuka z'ebyenteekateeka y'okulonda mu Amerika. President wa Amerika Joe Biden zaayagala. Simanya ine enteekateeka y'okuddamu okwesimbawo. Abasinga bagamba engeri gyali musajja mukulu era naye yakyogerako nti ayinza okubeera n'ekisanja kimu. Ayinza okubeera n'ekisanja kimu. Naye gye natandikidde bwe naggambye olw'okuba amaze ekiseera mu byobufuzi bya Amerika alina ebintu byazze alabanga bimuluma. Era mu bigambo bye yagambye nti I've been having these quiet conversations with members of Congress for the last 2 months. I'm tired of being quiet while banging his fist on the lectern. Nti nzize njogeraganya na bakiise b'abantu naye kati nkoyo okusirika kambyogere muki mu lwatu. Wabuziza nti lwashagala enkyukakyuka zino kyayagala agamba kizze kimuluma okulaba nti akimanyi nti waliwo obukodyo obusibira y'abalonzi bangi nga tebalina mukisa gulonda naye nga bandi badde balonda. Kyokka ate akimanyi nti abalonzi abo abasibibwa wabweru abasinga bawagizi baki baddipi kubanga bakaddugala batambula nnyo ne ddipi. Kyenagambye nti aba Republican Party Obama bw'abawangula tebatawaana genda kuperereza baddugavu nezo minority group twala tugende. Abo bakola bukozi mateeka nga bw'omanya nti mpingo oyo agira bwati bw'oba oyagala ojja musiba bwoti n'aleeta weteeka awo eri nemesi. Kakati ekirala emu ku bintu bye bakola okulemesa abantu okulonda bajjawo kye bayita drive-in voting. Drive-in voting Amerika balina nnyo enkola eya drive-in. Simanyi bulungi oba ggwe embiseera by'oyinza okuba nawe tewabiraba. Bano abe mukibi bwe babeera boogera ku Uganda bwe yali olwekyo baali bayita drive-in cinema. Kati nzo njawula nnyo ne abe mukibi ayinza okubeera nga naye babimunyumiza emyaka ya drive-in cinema gyegyo. Drive-in cinema ng'ojja mu motoka yo mosigala n'olaba sinema wali ku lutimbe.
kati waliyo waliwo drive-in takeaways nga ojja takeaway wali ku kkubo mu motoka yo nga tovuddemu nosasula ensimbi ne bakuwa emmere yo obunkwankiikwakibo ennaku zino mu America era babadde balina kye bayita drive-in vaccination nti va ku bino ebyaffe ebyokugira okusiba abantu ku makubo nti tebannakugema ne bakugema mbuwaze wano ojja bulungi gwe gwasalawo nga tovudde mu motoka yo ne bakuba akayiso kati bali balina n'ekye bayita drive-in voting nga ewalonderwa bakuteeka ku kkubo nojja nga tovudde mu motoka yo n'okuba akalulu abazungu baagala nnyo ebintu ebyo nga sirwanye abakadde olyazze n'emuzeeyi we jukira nti nno bo bavugira ku kono asobola okujja n'emuzeeyi we ngali wali mutto teetaaga kuvaamu nti ate kuteeka mu kagaali kulula bano abalina obukosefu ku mibiri n'asigala mu motoka n'akuba akalulu kati abo nabo baabazuula nti tebatera bbawa akalulu ekyo nakyo ne bakijjawo kati ne bwabera tafuddeeyo nti abantu bano akalulu bakasuulawa naye okubeera nti nno olina abantu boosibirayo olw'etteeka ly'okoze ekirala kye bajjawo ne babeera nga baasibira abantu wabweru kye bayita automatic registration automatic registration eyo ate era si bwe yali nnyo naye yasibirako Nobert Mao wabweru naye sanga yagenda okwesimbawo naye nga tali ku lukalala nti wano weewandiisanga n'akakiiko k'ebyokulonda kyokka bw'amalanga okwewandiisa nga tolina okuddayo bagamba nti nja kulonda kati obeera weewandiisizaaki oshegeera okwewandiisaawo kuba kati kwa mirundi ebiri omulonzi yeewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda kati naawe ayagala okulondebwa naawe weewandiise anedda waliwo okwewandiisa n'akakiiko k'ebyokulonda ate noddayo bagamba nti nja kulonda munteeka ku lukalala lwabo abalironda naye akakiiko k'ebyokulonda okwewandiisa nako kitegeeza nti ate kakola mulimu ki kulondesa already wandibadde automatically qualifying okola ki okulondebwa okulonda kubanga weesimbyewo kati then olina okulonda kati ate bo eri ewaabwe tekirina akakiiko ka byakulonda bo ewaabwe bagamba nti the moment you interact with government systems kasita weesanga ng'olina akakwate ne systems za government driving permit biki ebyo nti wandibadde automatically kasita obeera ng'owali okwataganyeeko olina osasula emisolo tin number automatically gwe wandibadde ogenderawo ku lukalala olukola ki olw'abalonzi olina pamiti olina ndagamuntu oli bakulina kati lwakitolonda otegeera kati nga bo kati eyo automatic registration eyo pre-automatic registration yagibwawo tekibeera nti n'olwokuba osasula emisolo olina driving permit nti oli mu system za government nti ololonda bakwagala leero gye weewandiise nti mu kalulu kano akajja nja kuba akalulu kati ekyo ng'agamba nakyo kisibirayo baki bangi nti omuntu wabeera nga interacting na ne system za government oyandibadde atwalibwa nti mulonzi bw'akeera ku lunaku lw'okulonda nga azze kulonda twandibadde tumuyina mbitabo nti oli mutuuze nti wandibadde olonda ekirala baali bajjawo ayagala bazzeewo kyebayita pre-registration of 16 and 17 year olds okulonda kwa 2021 mutabani wo mukulu mpinga mu 2019 lwe bawandiisi alina emyaka 16 2021 agenda okutuuka nga wezeza emyaka 10 na munana naye wajja mu 2019 bamugamba nti oli wa myaka 16 tasobola kwewandiisa kyokka ne mu 2021 tebawandiika kakitegeeza nti 2020 okulonda kugenda okutuuka owezezza emyaka egironda kyokka bwe baali bawandiika tebakuwandiika kuba wali tonnaweza ki myaka gironda kati tetubala myaka gyolina katubale ddi okulonda lwekulibaayo oba olibeera owezezza mukaaga leero tunagenda okutuuka mu kulonda okuddako ku Amerika kwaddi kwa 2024
bili mwena okuva leero gijiri emyaka 2 at 16 today by 2024 yakubeera 18 kati bampandike wali ngende nga nonda bulonzi mufo kyokundeka ebbali nti sinatuuka bwe tutuuka wali yadde n'abantu use nayesawandiisibwa kati ndowooza kugamba olaba nti abasajja batula nga bakirabira ddala kuba era jjukira egyo emyaka abo abavubuka abo tebatera kulonda Republican Party abo bwe batya abo abavubuka abo abatenya abo batambula nnyo ne DP kati ng'ovudde ku ekyo nti oba batambula nani naye obeera olina abantu b'okoze eki b'osibidde ebbali so mu bufunze yadde nkyukakyuka naye kulinga kuzzaawo bali be bagendanga bajjawo basiba okubeerako ne be bakugira waliwo kyoyogedde okuinteractinga ne government systems ndaba mbwe naabanga ku lukalala kwendi ekifaananyi kyange kwekiri ate lwaki obuusabuusa biri sinze mbirese bibyo gwege electoral commission gwokoze eki gwobireese endagamuntu esobola okungwako basobola okujinzibako nga balowooza mu wallet mulimu sente nyingi nesifuna ndala mu bwangu okulonda ne kutuuka bw'oba nnina mu bitabo byo mpaka konge bwekiri so nga tombuuza ate mu bwenkanya bwe kyandibadde era okumanya bino ebintu bizze bikyuka nnyo gamba nti baava walanga waliwo omusajja baali bamuyita yali musajja wa Mississippi omanyi mugwamu ku masaza agakyasinza obusosoze yesaza lye Mississippi omusajja wali bamuyita Senator Theodore Bilbo onako olumu yeewaana n'agamba nti engeri abaddugavu bano gye tubalemesa okulonda kyangu nnyo fe mwaka gwa 1989 mu ssaza lyaffe twateekamu akawaayiro nti omuntu yenna ewandiisa okulonda alina okuba nga asobola okusoma n'okunnyonnyola constitution ng'okuba akafaananyi tebakomye kubeera nti osobola ogisoma naye ebinnyonnyole kyaba bakimanyi nti era bakaddugala be basinga okubeera nti tebayita muki mu ssomero ate olwokwebeera balina systems y'omuzungu owaabwe kubanga ajja kujja nakiwulyako wano ku Robote nti Kyango Machi oyo ono Kyango Machi yali wa NRM bamulemesa okwesimbawo nga bagamba nti tamanyi luzungu ne Kyango Machi yali professor naye babeera nga be bali mu kakungunta nti ahampi nga tusomere olunyiri bajja gamba nti oluzungu olusomye bubi kuba be bali kakiiko okitegeera kale nno okulemesa okulonda kuno kyekiruma Biden era y'ensonga lwaki ayagala obuwaayiro obumu bukyuke amasaza gano galekerawo okukolanga amateeka amapaatiiki kuba buli saza gye libeera terikoma kwetegekera nerikoola n'amateeka agaalyo ani akwalifying okulonda kati ekyayagala ayagala ani akwalifying okulonda ekyo kisalibwengawo gavumenti ya America y'owaggulu si saza mwesaza mutegeke mulangirire naye ani akwalifying okulonda ekyo gavumenti ya America y'owaggulu yebanga ekisalawo ekyo Biden olweyo kyatunuulidde era kyekimu olwaliro kyalwana kuwabula alina olutalo lw'amaanyi nti senate ey'owaggulu yeetaaga ebitundu 60 okuyisaamu etteeka lye erisobola okuggyako amasaza obuyinza obumu obw'okulonda kino kiba kitegeeza nti alina abawagizi abamemba ba Democratic Party bonna balina okubeera ng'ekintu kino bakikola ki bakiwagira ate nekibeera nti ekimala nekibeera nti vice president kuba vice president mu America ya atuula mu Senate era babeera nga bali paganye yataawulula kati vice president amwina uwe Kamala Harris naye obuzibu bw'alina nti alina ababaka babiri bakyagaanya okuwagira enteekateeka eyo kati kimulumya omutwe kyokka ate kigenda kubeera kizibu nnyo okufuna aba Republican Party wadde omu oba babiri abawagira enteekateeka eno naye ye agamba nti olugendo alutandiseeko kyokka abatuyinzamu bagamba nti akimanyi bulungi nti ekyo tikigenda kusobola kuyitamu naye ayagala kakasa omuntu wa wansi nti ye alina kyakikola ki kyakikozeeko akirekere balala nti abo be bakola ki be bakiremesa yesewo kati okusooka watugambye nti tulonda masaza
naye tulonda president ne vice president we tulina senate kakati ne tuba ne ba governor oba ne abalondebwa abalala enkyukakyuka ze ayagala zibeewo mu nteekateeka y'okulonda ziri ku mutendera ki? Enkyukakyuka ze ayagala ziri ku mitendera gyonna egy'okulonda. Okay. Oba balonda be bayita kubajukira bwe babeera ne senate y'owaggulu ate balina ze bayita state senates. Nti n'amasaza ago gabeera ne zigavumenti ezaago nga bongami zikola amateeka. Kati ne zibeera ne palamenti zaazo. Okulonda bino byayagala ayagala ku mitendera gyonna. Okay. Oba ba governor, oba senator, oba president, oba house of representatives. Wabula ye kyayagala okusinga yatunuulidde ani alonda, ani atwalibwa nti atuukiridde okulonda. Kubanga tewali nti nno mpinga asobola okulonda kasita mpinga obeera ng'osobola okulonda president, kibeera osobola okulonda governor, osobola okulonda senator. Yes. Kati kiri nti bonna osobola balonda naye okkirizibwa balonda otuukiridde bakutwala nti oyina ebisaanyizo. Kati ye obuzibu bwe buli ku bisaanyizo. Ani ayina ebisaanyizo ebironda wewali obuzibu. Ndabyemu na kiki ekimulemesa okulonda oba ekyali mulemeseza okulonda. Waba wayogedde ku ky'emyaka egitannatuuka kyokka bawandiisa abanaalonda. You are not of age today. Yes. Naye we tunaalondera ojja kuba otuusiza. Kati lwaki omuleka ebbali? Obanga amulemesa oyogeddeko ku bakadde aba drive-in voting ekibalemesa ki? Oyogedde ku baziza ku busangosango really omuntu okugamba nti wagenzeeko mu kaduukulu ka poliisi okutali kukyala. You could still be a suspect. Bakuteebereza buteebereza. Kati byonna nga tebaagala tunyonyole naye ekikulu wagendako ki? Bali abazze babiteekawo. Anti je natandikidde nga nkoye byafaayo nti omuddugavu yasooka kubeera muddu mu America, bamutwala muddu bamutwalira mu njegere. Abraham Lincoln president w'ebyafaayo n'alwana era yayiwawo obulamu bwe, yakubwa n'amasasi nattibwa ng'agamba bakaddugala balina okuggibwa ku njegere. Si kyabwenkanya okubeerawo abantu nti bo baddu baabalala. Bw'obanga oyagala omukozesa teesa naye musasula ensimbi. So si mukozesa lwampaka nga tasasula. Bwe baggyibwako obuddu abazungu baasigala bataddeko obukwakulizo ne basigala nga baliko amateeka nga bolaba agali aga apartheid. Nti kale temukyali baddu naye tojjanga kujja mu hoteeri muli muzungu, tojjanga kutuula ku gaali ya mukka kuli muzungu, togezengako kwagala muzungu. Nti omuddugavu osoolanga bulaba Obama nti maleeto. Nti oyagala omuwala omuzungu, omuwala omuzungu oyagala omusajja omuddugavu, oba omusajja omuzungu oyagala omuwala omuddugavu. Ekyo tekibeerengawo. Kati obwo obusosoze bwajja bubaawo. Ebyo ne bijja nga bivaawo mpola mpola. Tebaagendenga mu masomero ge gamu n'abazungu. Kyali kitegeeza nti abaddugavu okuggyako nga waliwo abakwatiddwa ekisa n'abaterawo essomero eryabwe. Era gye ziri university ng'okusinga z'abakaddugala. Ezo black colleges. Kati ekyo bwe kyaggwa, obusosoze bwaggwa ne bujja nga butambula. Mu myaka gya 1960 John F. Kennedy naye n'ayiwawo omubiri omulundi ogwokubiri era naye yakubwa masasi. Naye n'abawo eddembe lyokubiri n'abakkiriza okulonda, n'abakkiriza okugenda mu masomero, n'ajjawo ebyo simanya, tebakkirizibwa kutuula na gundi, tebakkirizibwa kwagala. Naye n'abawo eddembe. Naye mu ddembe lino libawa gavumenti ya Amerika yalibawanga naye ng'eri mu masaza. Bajjukira nno ne Abraham Lincoln bw'aba atandika olutalo okutaba akaddugala. Olutalo lwali wakati wa amasaza, amasaza ag'omumambuka ag'obukiikakkono nga go gaali gawagira Abraham Lincoln nga gagamba obuddu bukole ki? Buveewo. Jjukira nno amasaza ag'omumambuka go gaali gadevelopinze nga gaali gasinga kubeera g'amakolero. Amakolero nga gafuuse ga tekinologiya byuma nga tegeetaaga nnyo ki? Bakozi. Nga amasaza g'omu Maserengeta go ebyenfuna byabwe byali ku bulimi masamba nga gagamba mmwe olw'okubeera mufunya ebyuma ebya tekinologiya amakolero fino tukyabeetaaga okulima nga bolaba wano wetulimisa abasibe. Bali nga bagamba nti atwagambye nti n'obuddu tebukyakola ki? Tebukyaliwo. Amasaza g'omumambuka ne geekuba n'ag'omu Maserengeta nga ag'Amaserengeta ne gagamba
bomanga bwe mutwe mugamba fe tweko tuddeko tukoze eggwanga eryaffe ne beekuba amasaza g'omumambo kane gawangula ne kibeera kitegeeza nti obuddu wonna bwali bukoze eki ne bwe bwawerebwa amasaza olw'okuba gaasigala buli ssaza lirina obuyinza ne basigala nga basobola okuteekawo amateeka gasobola okusigala nga gajingiriza abaki abaddugavu kwe kutuuka olunaku olwalaleero nti era bali abo bajjajja baabwe abajja bakola emipango egyo n'abazzukulu basigala babikola kati nga mu ngeri emu gye bakola okulemesa bwe bakulemesa okulonda babeera bakulemesezza okusalawo ku bintu bingi kati kyekyo Biden kyagala okugjawo nti kubanga webakuwa okulonda buli webakuwa okulonda nga bolaba abe South Africa bagenda ne beekwasa nti biki bino tebyakyuka mawanga gonna wali omusajja yagamba nti every country has the government it deserves bwe bakuwadde okulonda ng'akalulu kompinga ng'omuntu sekinnomu kabala mu box waliwo okubeera nti kabala ne wakabeera nga kabala mu box lekerawo ebyokwekwasa kuba gwalonda bali abo wali waggulu toddamu kwekwasa nti oluddako bakyusi tuddamu kumulonda oba takoledde koleki kati funa akusuubiza ekyo omuteekeyo naye bw'atakola ekyo omukoleki omuveeko ate bakola ebisanja myaka 4 si myaka mingi si for life omulala yalibuuziza ti Biden gwe tugamba nti akaddiye emyaka 7 kati ali mu 7 ate tasuubira kudda kwesimbawo aluubirira ki kubanga ewalala bajja kugamba nti omusajja ono ebyo abikola omuwendo gweyongere such that next time awangula ki akalulu kakati ekimu kyojja okwetegeeza mu kulumpinga mbyofuzi by'abazungu era ebimu ku bintu ebikyazanya kabakaddugala abazungu nga sina byabufuzi byokka bakulembeza nnyo erinnya lyalireka nga agenze omukululo kyekyalinyisa abasajja emmeeri ate ebiseera byo tezaali comfortable nga bolaba olwaliro nti oba nnyonyi nga emmeri agimalako emyezi 3 ajja kusemazinga wa Africa abulire enjiri mukulu mpinga ntero kigamba abantu buli lwoyambukanga ku lusozi na mirembe n'ogende Rubaga n'ogende Villa Maria otunuuliranga entaana z'abasajja baabe bassa abasajja b'abazungu abaleeta eddiini oba ogikiririzaamu batogikiririzaamu ne weefumitiza baali basajja ba kikaaki kubanga baali bajja mbitundu nga babagamba nti Dark Continent bagenda kubaliirayo nga emikisa mingi nti ayinza okufa kabaka ajja kunyiiga akole ki amutti naye ye nga kyafa kwe kutunda ekirowoozo kyakola ki kyakirizamu kuba bwe baali tebaalinga bafuzi b'amatwale nti baali bazze kunoonya bya bugagga diamond cotton timber okutunda ekirowoozo kyakiririzaamu akiguza abaki abalala bali mujjukira era kyoyinza obbakolera okubajjukira nti amansi ne mapeera bali tebalina kirala kyebanonye kati ne Biden batunuulya nnyo omukululo ndijjukirwako ki akola byafaayo kyekigambo kyennyini ababadde balekebwe enjogera ffe gye twafula enjogera ey'okubalatambo nkola byafaayo naye nga ogenda notunya boogera mu nkola byafaayo nga kola byafaayo ki n'obinoonya nebyo n'abasajja babeera bakola byafaayo wano emirundi egisinga era nze kinnuma nnyo otunya abantu batandika okwogera ku byobufuzi byaffe nti agenda kufuna omusala gwenkana bwe guti agenda agira bwe guti omusajja yagudde ebintu tolina lwowulira nti omusajja atunuulidde kugira kirowoozo bwe kiti nti agenda kukyusakyusa ekintu bwe kiti fona emirundi egisinga abantu tebeesimbawo batunuulidde musaala kitiibwa kuyitibwa atule mu maaso bamugabula empombo olwo wano okusanga omukulembeze nti yali awakola byafaayo yali alina kaneme kusukkawo waliwo yajja nga azze bikola yabivaako dda yagenda kwegamba ekyo kikyatuzanya nnyo ng'amawanga ga Africa bwe tuva mu America njagala tugendeko e Bungereza
abamu ku bannakibiina kya Boris Johnson Saba Minister ekibiina Conservative Party n'abamu ku Bangereza baagala Saba Minister Boris Johnson alekulire nsonga kize bawa. Boris Johnson yesanze mukatu olunaku lw'eggulo yabadde yalabiseeko mu parliament ya Bungereza ku kibayita Prime Minister's Question Time. Naffe twabakoppa tulina Prime Minister's Question Time nti olunaku lwa week wabeera olunaku mu week Saba Minister akulembera government lwajja ababaka ne bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo. Boris Johnson eggulo genda mu Prime Minister's Question Time yabadde tagenda mu bibuuzo bya bulijjo byagenda oggwamu obukwi. Wabula yabadde amanyi ebibuuzo ebigenda omubuuzibwa bigenda kwetololerawa. Era ebibuuzo byadde bimubuuzibwa byabadde byetololera ku ngeri gyazze yeeyisaamu ne gavumenti ye mu biseera bya COVID. Emabega kaawo ebifaananyi n'akatambi kaafuluma nga Boris Johnson yali n'abakozi mu maka g'obwa Saba Minister agayitibwa 10 Downing Street nga bali ku byakunywa beewaamu bali ku buwayini bali ku viini kyokka gavumenti yajjukira nti nno mu kulwanyisa COVID-19 baali bakola amateeka nti tewali bantu banaanywa oba bantu banaanywamu nga basukka ababiri okunywa tebakuwera naye nga muli bameka temusukka babiri bwe kwegamba baba mwagadde okunywamu ekinyumu ekinene ennyo mubeere babiri kumbe babeera bagamba nti gwe n'omwagalwawo gano wagambye maka ga bwa Saba Minister bw'aba alinamu abantu abasukka mu abo anti